Abakulu okuva mu kitongole ky'eggwanga ekiwooza eky'omusolo URA nga bakulembeddwamu baminisita ababeezi mu minisitule by'ensimbi Henry Musasizi ne Amos Lugoloobi balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'ensimbi akakulirwa omubaka Amos Akankunda gye basinzidde okulaga nga bwe baluubirira okukungaanya ensimbi obusaana mu Kamu mu musolo ogukungaanyizibwa mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. So, Mr. Chairman, we are already not sleeping because we have a high target of ensuring that the tax to GDP ratio raises to the level where we can generate the revenues which can sustain our expenditure in order to get out the ever-increasing debt and the borrowing obligation. Kyokka Minisita Henry Musasizi ategeezezza ng'ensonga y'enguzi n'eky'abantu obutagala kusasula musolo bwe biviirako ennyo ekitongole ekiwoza eky'omusolo okulemererwa okutuukiriza ekiruubirirwa kyakyo mu kukungaanya omusolo ku lw'eggwanga. One is corruption. Corruption within our revenue mobilization, our revenue administration agency, URA. That is an issue which we have committed to improve on. They fear to be registered because when they register, URA will do what someone mentioned. When you register, URA will look for you more. So this is also another challenge of information. We want as many people as possible to be formal. We have put stringent requirements, for example, when you are borrowing. Ababaka kyokka batadde ku nninga ba URA okunnyonnyola ensonga ebaleetera okusigala nga bapangisa ng'ate babawa ensimbi okuzimba amaka gaabwe. Biliyoni 877 bye bagenda okusaasaanyako ssente. Mulimu okupangisa ofiisi biliyoni 12. Omwe muli ne ofiisi ya ekizimbe kya Sudiiri kye yakamala wano ng'emulago. Oleda aba URA bawa Sudiiri buli mwezi miliyoni 3 bapangisa ku Kampala Road. Kati madema mbuuze bamanya batya nti ebizimbe bya Sudiiri biwedde okubanga bye basookayo. Naye twakamala okuzimba ekizimbe ekya URA nakawa twakisaasaanyako biliyoni mu kusooka zaali 1,800 mu 7 zawera n'ebibiri nga bakamala okuzimbira ekizimbe ate n'okomawo osaba bakuwe budget biliyoni 12 opangise ezo sente ng'oziwadde omuntu akuzimbire offices mu myaka 5 zibeera biliyoni 6 akuzimbira ekizimbe mu Kampala wano ne bo bapangisaamu mpangisi bw'okebera wano bayinamu welfare and entertainment ez'okubasanyusa biliyoni 23. Mbabuuziza batubuulire babasanyusa batya ne basaasaanya ssente ezo ne bapangisa ndere turuupu bapangisani biliyoni 23 bayinamu biliyoni 13 workshops and seminars. Akakiiko era kakizudde ng'ekyokukusa ebyamaguzi abantu obutawandiisa bizinensi zaabwe n'omugotteko gw'emmotoka mu kibuga bwe biviirako abasolooza b'omusolo okufuna omutono. We'll still ask for more. Should try as much as possible to broaden the tax base. I have read somewhere on the line where there is a tax proposal which is coming, we haven't seen it, to increase payee to up to 40%. That would be total baloney. We cannot continue to tax people who are earning less money. Kati abantu abali mu informal sector n'abatali mu register catchment point y'omusolo eyina kubeera mu indirect tax. Nti buli muntu yenna bw'aba alina ssente agenze n'akonsuminga n'anywa n'alya mu restaurant omucharginga ki value added tax. So tubadde tu challenginga Ministry of Finance nti eteekewo enkola yeyinza okulaba nti URA ne improving efficiency ate government ne investing mu URM systems kulaba nti genda ne
etunulula Uganda yonna. Ng'engeri okwanguyizaamu abasolooza b'omusolo omulimu ababaka akakiiko k'ebyensimbi basembye ekya URA okwongerwa ku nsimbi zeeweebwa okutambuza emirimu. Ssebugenyo Joseph yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindiridde.